Ekirooto mu nsi eno eky'okubanga abantu bonna batuukiridde kinaakomawa. Olw'ensonga nze ndabanga ekitagenda kuggwa. Bw'ojjukira eyalaba akatambi k'ekibwatukira ng'amakanda kigasimbye ku by'okunoonyereza ku bya sayansi ne tekinologiya, nakugamba nti ekintu kino kyatandikira mu biseera nga amawanga ge tulabanga gannaggwa dda gaafunanga ebizibu eby'enjawulo by'okubanga gaali tegakyayina mmere ate nga n'endwadde z'abalumbanga. Baasalawo banoonyeze ekizibu kino eddagala, ne batuuka ku seri okubanga ekizibu kino balabikanga kye baanogera eddagala ettuufu. Kuba bw'otunuulira mu bintu byennyini okuviira ddala ku bintu bye tulya, byonna byakolebwamu ennongoosereza. Era nga ku mulembe guno bw'otunuulira ne bwekkaanya, obulwadde bwonna buba bukutte omuntu, at least amawanga gano oba abantu abasinga bafuba nnyo ne banoonyereza ekibuleese paka we batuuka ku ntobo yaakyo. Nenzijukira era mu katambi ke kamu nakugamba nti ng'obuufu buno bamaze okubanga banoonyereza ebintu eby'enjawulo, ekyokubanga binaayongezaamu obulamu bw'omuntu okubanga banoonyereza ku byokulya n'endwadde. Obuufu buno baabukyusa ne babutunuuliza omuntu yennyini. Omukugu omu mu by'okunoonyereza mu Stanford University ayina okunoonyereza mu bya sayansi kwali mu kukola essaawa zino b'ensangi zino, ng'ayagala kukola eddagala erigenda okugemebwa abantu, ng'era vaccine eno agenda gituuma superhuman, erinnya lyayo ettuufu lye bagenda ogituuma, egenda kuleeta enkyukakyuka ey'enjawulo mu bulamu bw'abantu. Gamba nga mu ndwadde ezimu ezirudde mu nsi eno nga zitawaanya ensi. Mu ndwadde zenjogerako oyinza okugamba nga endwadde z'omutima, endwadde za sukaali, endwadde ez'amaanyi ezo ze tulaba nga ziruddewo. Yagamba nti mu kino mu kunoonyereza okukwe bagenda kukola vaccine eno ebeere nga ya njawulo nnyo ng'esobola okulwanisa endwadde zigwo. Okunoonyereza nga kuwedde bulungi, bajja kubanga bagemedde abantu eddagala lino likyuse Ndaga Butonde. Lijja kubanga ekigendererwa kyali ekituufu kya kukyusa Ndaga Butonde y'abantu, naye nga basinzidde ku bannabyamizannyo. Era nga mu kuligema abantu abo bonna abanaaba bafunye omukisa okufuna eddagala lino lijja kukyusiza ddala obulamu bwabwe mu Ndaga Butonde y'abantu, nga kino tekijja kuba kyakaseera buseera. Okugezesa kwalyo kujja kutandika mu 2026, naye nga likoleddwa okusinziira ku bannabyamizannyo. Bw'oba ojjukira bulungi n'olaba bannabyamizannyo abasinga kyogerebwa nti balina obulamu bwabwe bwa njawulo nnyo okusinga ku muntu owa bulijjo, olw'okuba nti abasinga bakola ebintu eby'enjawulo ne birabibwanga ebitali bya bulijjo okusinziira ku muntu. Bannabyamizannyo obeetegereza balina ekyenjawulo abasinga nti balina emitima migumu era n'amawuggwe gaabwe gaba g'amaanyi okusobola okukola ebyemizannyo ne baba nga tebakoowa mangu. Kati nga bw'otunuulira omwami Bolt Omujamaika omuddusi akyasinze mu byafaayo by'ensi yonna, n'omwami Michael Jolt omwami awuga okusinga n'ekyennyanja, olaba nga kyanjawulo ku bulamu bwabwe okubanga balina ekyamaanyi oba ekyenjawulo ku muntu owa bulijjo. Naye ggwe bw'otunulamu mu kulaba okukwolowooza, twetaaga eddagala lino oba empisa eno enaagemebwa abantu okusobola okukyusa obulamu bwaffe. Wadde nga ensi eyina abantu ab'enjawulo ababaddengawo, ngamba ng'omwami Newton kubanga yalina ekitone ekyenjawulo mu bya physics, n'omwami Einstein ng'era ono yalina era kigambibwa yalina obwongo obw'enjawulo nga busukkulumye ku bantu aba bulijjo. Kitegeeza nti abantu ffenna Ndaga Butonde yaffe singa eddamu neewandiikibwa, kati nga omuntu omu ne bakufuula nga bw'olaba Bolt oba Einstein, oba n'obeera nga oli mugezi nnyo nga bw'olaba Newton, oba nga bw'olaba omuntu akyasinze okuba omugezi mu nsi eno yonna. Kitegeeza abantu ffenna mu nsi tujja kuba bagezi era nga tulina obusobozi obw'enjawulo. Tujja kuba bapya mu ndowooza yaffe ne mu nkola yaffe ey'ebintu, naye kitegeeza tujja kuba tetukyali bantu aba bulijjo oba abaatondebwa okusinziira ku butonde bwaffe nga Katonda we yabutuwa. Ekikufuula ow'enjawulo gwe nange kye ky'okuba nti Ndaga Butonde n'obusimo bw'omubiri gyaffe ng'abantu buli omu gyawandiikibwa nga gyanjawulo, era kye kikufuula okuba nga ggwe oli wanjawulo ku muntu omulala. Naye singa kikyusibwa, kitegeeza tujja kuba tetukyayina kyanjawulo kuba ffenna tujja kuba tufaanagana era nga tuli kintu kye kimu.
Kino kyenjogerako tekiri nti kyakukyusa nga bw'olaba nti okyusa ensiri ereme kubanga ekusiga obulwadde obwa malaria, wabula njogera ku bantu ffe abantu nze naawe okubanga endaga butonde yaffe ekyusibwa n'ewandiikibwa buto. Kino kiringa ekyokusaaga era bw'okyogera okirabanga ekintu ekiri awo ekitategeerekeka, naye nga si kya buntu. Singa bakeera enkya oba olwaleero ne bakukyusa nobanga endowooza yo ndala n'ebyosobola okukola nga byanjawulo. Nsuubira nga babanga abakukotogedde mu ngeri emu oba endala, kuba oyina ebyenjawulo by'obadde nabyo oba ebisukkulumye ku muntu omulala. Nga mu butonde bwaffe ng'abantu twatondebwa nga tuliwo kubeera nga tuyiiya n'obukodyo obw'enjawulo okubanga tuwangaala mu nsi eno ne tutafuna bizibu. Naye singa okeera n'okyusibwa kitegeeza babeerako ebyenjawulo bye bakuggyeko. Ate era nga mu butonde bwaffe kino tetuyinza kukyebba ng'abantu olw'ensonga bwe tutyo bwe twatondebwa. Twatondebwa nga tulina kubeerawo na kuyiiya bulamu. Ensangi zino kirabika nga gwe mulembe kati ogutandise. Kyatandika ng'ekyokusaaga nga bwe nkunyonnyodde, era bw'oweetegereza ebintu emabegako bintu bingi ebizze nga bikolebwa. Ensangi zino kati tuyina abaana abazaalibwa nga bakoleddwa bukolwa mu laboratory ez'enjawulo. Abaana bano ne babaako ebyenjawulo bye babakyusa. Eggwanga lya China waliwo enteekateeka eya profesa omu ali mu kukola okunoonyereza okw'enjawulo, naye nga okunoonyereza kuno kwali mu kukola akutadde ku bakyala abalina embuto. Mu mwaka ogwa 2018 abaana babiri baazaalibwa, Lulu ne Nana, mu ggwanga lya China, naye nga abaana bano baakola bakole mu laboratory. Abaana bano baakyusibwa ndaga butonde ne mu kaseera nga tebannatandika na kubeera mu lubuto oba kuzaalibwa, era nga baakolebwa nga tebasobola kusiigibwa oba kufuna bulwadde obwa mukenenya. Kyakolebwa nga tebannatuuka wadde ekiseera eky'okuzaalibwa. Munnassaayansi Jiang Qing mu China ye yakola okunoonyereza kuno, era ye mu ku baali abakulembeze mu kukola ekintu kino, nga yagenda n'akwata abaagalana babiri omulundi gumu, naye n'afuna omusajja ng'ayina obulwadde obwa mukenenya n'omukyala nga tayina, wabula n'akyusa mu ndaga butonde yaabwe nabeera nga tebasobola kufuna bulwadde bwa mukenenya. Wabula nga bino byonna yabikolera mu bubba, teyakikola mu lwatu. Nga mu kino yakozesa Technojiya ayitibwa CRISPR technology n'asobola okutuukiriza kino. Era omwami ono ekyasembayo okuwulibwa nti yakwatibwa n'asibibwa, naye ate nga ebyogerebwa ebirala bigamba nti yabulawo. Technology ono ayitibwa CRISPR buli lukya afuuka wa layisi era afuuka wakubanga kya bulijjo mu bantu. Mwaka ogwa 2020 bannasayansi abaawonga omutwe Technojiya ono baawangula ekirabo eky'amaanyi, n'amateeka ag'enjawulo ensangi zino gaateekebwawo okubanga kikkirizibwa okukyusa ndaga butonde ya muntu, nga n'omuntu owa bulijjo okkirizibwa okukyusa ndaga butonde yo n'obeera ng'oli wanjawulo oba n'obeera nga okyusa ekyo ky'oyagala kiteekebwa ku mubiri gwo oba mu musaayi gwo. Naye nga kino kigambibwa nti kijja kuteekebwawo era kibeere kya lukusa ku bakafulu bokka, naye nga mu kwebuuza okukwo bakafulu be baluwa. Ekintu ky'okukyusa ndaga butonde oba n'emibiri gyaffe oyinza okirabanga ekyewuunyisa ng'ekitali kya bulijjo. Ndaba ensangi zino abantu abasinga kati ku mikutu egy'enjawulo giteekako filters buntu n'obanga osobola n'okwekyusa gwe kennyini enfaananaayo mu kifaananyi ky'ofulumya. Osobola okukyusa kagabeere maaso oba obukoowekoowe n'amatu ne weeteekako engeri yonna gy'oyagala ofaanane, nga mu kino kya bulijjo. Era nga bw'otunuulira abantu ab'enjawulo basanyuka nnyo bwe yeetunuulira ng'akyusizza ekifaananyi kye n'akiteekako filters ez'enjawulo n'afaanana nga bw'ayagala. Abantu bonna babeera basanyufu nga kino kikoleddwa. Era nga eno superhero vaccine nga bw'eyitirwa, abantu bonna basanyufu okubanga egenda kukolebwa, nga filters zaayo zijja kuba za kukyusa ya ndaga butonde.
Mu bino nga byonna wadde ebisinga byatandika dda okukolebwa, ndowooza mulabye abantu abasinga bazzengayo ne beekolangako sajjale ku mibiri gyabwe. Oli n'akyusa enfaanana ye ey'omubiri nga kya bulijjo. Naye nga kati obuufu babutadde mu kukyusa Ndaga Butonde. Kyanjawulo era kijja kuba kisanyusa nga kireetawo embeera oba n'abantu abafaanana obulala nga banjawulo. Naye bw'okirowoozaako kiyinza okuba nga kijja kutuleetera obuzibu nga ffe abantu. Kirowoozeeko kuba abantu abamu bafuniddemu endwadde mu bintu katugeze nga bw'olaba sajjale ezikolebwa ne bakugamba nti oyo oba yafuna obulwadde bwa kansa. Kirowoozeeko era nga n'akatambi kano kaakakomi wano. Tujja kusinkana omulundi omulala.